Kala. Ekiteeke ate kiriko ki? Okay, tubaniriza ku fake shots nabagamba otuba n'ebyenjawulo tukyali nnyo mu sports. Ng'olwayo tuzze ne Legionel Mike Mutyaba tuzze kubyogera ebyabadde omwabiri abasajja baatidde. Baatidde oba bakkiriza? Ebyo mbi ebigambo okutya n'okukkiriza nsuubira tubijje mu kamwa kubanga kati ensonga eyo yawedde. Omanyi ebiseera ebisinga tulina okuyiga okuba bannaffe ekitiibwa. Kakati tuli ensonga ze twali tulwanirira twebaza Katonda nti zaawedde era zaawedde ng'omupiira gukoze eki guwangudde. Ekyokubiri njagala okwebaza buli muntu yenna abadde mu lugendo lw'okubeera nti tulwanirira ligi yaffe edde mu fomati gye tusuubira nti nnungi eri omupiira gwaffe. Gwe kennyini fiiki ensonga zino twazitandika naawe. Nkwebaza nga ndi maaso ga kamera. Nebaza bannayuganda abawagizi b'omupiira, media personnels mwenna, media houses mwenna, abawagizi, mikwano gyaffe mwenna, bannayuganda mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga musitudde eddoboozi lyammwe. Bannange eddoboozi si kintu kyangu. Jjukira nga tutandika ebintu bino abantu baatuvuma. Kumbe nakati bakyavuma. Baatuvuma naye ebiseera ebisinga Bwebweni yagamba nti bw'osalawo okuyimirira ku mazima emirira bw'omu salawo yimirire bw'omu. So twebaza mwenna batwegaseeko tubadde tuyimiridde bw'omu. Ekyo kyonzikiriza tubadde namwe bannayuganda era njagala obbasaba nti bino nga biwedde tuddeyo mu kisaawe tuddeyo tuwagire omupiira. Bane tuddeyo tuwagire ttiimu zaffe tuddeyo tuwagire omupiira. Wabula waliwo ekintu ekikulu byonna nga tubyogera byonna nga bigenda mu maaso. Omupiira gwa Uganda gumaze emyaka 30 nga tuguba n'abawagizi. Ekyo kyo kituufu. Emyaka giri 40 nga tulina abawagizi. So kyensuubira nti kati solutions zaalibadde nkulu nnyo mu development y'omupiira ne mu kukula kw'omupiira. Naye tuyinza kukuza tutya omupiira gwaffe. Kyenjagala okunnyonnyola Munnayuganda, omupiira gwaffe guno twabiguziza ku kye tuyita regional basis. Region. Yes. Kibenga kyefa tuba tugenda ng'amasaza we gali. Kati amasaza tegalina ku regional basis. Naye omupiira tuguziza ku regions. Mu Uganda tulina regions 8. Ziba ttiimu zinga 8 naye bwe ziba ttiimu zinga 8 nga buli region erina ttiimu yaayo, it would make a very big change mu bawagizi, mu sponsorships, mu revenue. So kiba kyangu nnyo omupiira kiba kigenda gwangera okubeera nga gusobola okukola ssente n'okuyimiriza abasambi b'omupiira n'okuyimiriza kilabu z'awamu n'okubeera nga gugaba emirimu mu sectors ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. So ekyo kigenda kuyamba kitya omupiira? Okusookera ddala federation yalibadde etunula mu nsonga eyo because institutional clubs that tulina e Uganda, they are supposed to be sponsors, not club owners. Maroons yalibadde teba na ttiimu ya mupiira gye bayita Maroons. Yalibadde sponsor ng'era erinnya lya Maroons lyapiyalingira mu mujozi gwa ttiimu. URA yalibadde nga nayo sponsor. KCC yalibadde sponsor despite the fact nti KCC ne Vipers mu mupiira gwa Uganda, they have made what we call a significant change. Bakoze kinene infrastructures nti bazimbye ebisaawe. The clubs zibiri e Uganda is owning stadiums. Olaba nti bagezaako kuzimba ebisaawe. So kiyinza obutaba kyangu kujjawo clubs ezo ebbiri oba kuzijja mu Kampala. Kakati ezo twali zirese e Kampala ne zibeera bbiri e Kampala. Clubs ne zitalina bisaawe ne tuzizza ku regional basis ne zigenda mu regions. Ndaba omupiira gwaffe bazze baguzimbira nnyo constitutions. And that is where we have gone wrong. Kuba twalabanga mu biseera byo babeerangawo UEB yakuba bulungi akapiira. Kakati poliisi ebadde ekuba bulungi akapiira. URA naye ebadde ekuba bulungi akapiira. Oba ensonga okuba nti nno clubs tesobola kumaintaininga abantu sekinomu tebasobola kumaintaininga club gibeesaawo na anti kakati sigamba nti club zo zifuziza abantu sekinomu. Club ezo FUFA bwemala oba abakulembeze b'omupiira bwemala okubeera nga
buza timu zino mu regions esooka club zibeera they become self sustainable zisobola okweyimirizaawo batya nti ziba ne fan base abawagizi stakeholder munene mu mupiira bagenda sasula tickets bagenda gula emijoozi ne basponsor benyini being the fact nti club zino zigenda kubeera n'abantu bangi mu bisaawe zigenda ku attractinga sponsors from various regions because buli club gyeri wali amakampuni agali agadde maybe okubeera kuinvestinga mu sport n'okuinvestinga maybe n'okuddiza ebitundu ebyo gye gakola ki gye gava kati ekyo kyekisooka eyo ye funding esooka mu mupiira omuwagizi ye source of fund esooka muki kino kye baakoze abawagizi ku eno new league format yes beegasse olaba nti amaanyi gaabwe gabadde significant kati bwe tuvaawo kati fufa nebeera nga mu kifo kya ssente zino ebbilioni 19 gavumenti zeewa federation to run football fufa ne bakkiriza nti ffe mutwe ssente zimanaginga national teams teams zino zone zemanaginga ku lwazo ssente zino gavumenti zeewa fufa through gundi federation ngeebawa ssente zino okulaninga mupiira nebabeera nga babwa kaleresse nti ku bilioni 11 zebafuna actually tulina n'okuraisinga budget tulina okubeera nga bannayuganda budget y'omupiira eyongerezebweko mu kifo kya bilioni nga 19 alisi egende ku bilioni nga 5 omwaka bwegenda ku bilioni zaaga 5 fufa bajwa bilioni 19 zesaba oba bazikendeezo kale ne bajwa 10 ngegenda kulaninga national teams youth football n'ebintu ng'ebyo then sente zino endala gavumenti eziyise mu district C okitegeera district nga buli district erina share sente zeefuna okubeera nga runninga n'okukuza omupiira oyogera ku district nzikira goli w'e Masaka Masaka yali yo nga Masaka inanga timu yayo Masaka local council yes ngero Masaka wezanye Kampala Masaka Road abeera busy what bonna bazze kuwagira timu ya kati that is a very good example naye yatuuka ekiseera nayo neggwawo olwa mismanagement lack of funds abantu tebagiguza abalala bagikyayo ebintu ng'ebyo so abo tufuna kye tuyita sense of belonging ku makilabu gano ne district kennyini oba region ebeemanaginga club yaayo egenda kufuna sense eri nti this is our own okitegeera abasambi bajja kubeera katale because bajja kubeera nga babalwanira naye we have centralized the game e Kampala kyovala abantu bangi bagamba nti omupiira gweyo kyovala twabadde ne issue mu nsonga ya boycott nti abantu b'ekitala bo babadde balabanga batali part of this reason being nti tulinga we isolated them mulinga ab'e Kampala bakola ekyaffe whereby it is a national issue because league egenda sambo wano newamu egenda kutuuka okiraba so bwe tunaakola ebintu ng'ebyo sente ne tufuna sense of belonging mu bantu lwaki kugamba ebigambo bino njawo tunuulire liigi z'ebweru Manchester United webesamba ne Liverpool gote gukyali mupiira it becomes a derby of cities okitegeera nti Liverpool esamba Man U Manchester United esamba Liverpool Manchester United esamba Bournemouth Manchester United ezanya Sunderland Manchester United olaba nti it becomes a derby nti abantu be Sunderland bajja genda wagira timu yabwe ngesamba Manchester abe Manchester bajja genda wagira Manchester ngesamba Sunderland so ekyo tunulire Germany abasajja bana abazungu ba mukolo omupiira batulaga how football should be run tunulire Germany balina ebibuga Bayern Munich balina ekisaawe kati ekyo kyennyini Freiburg balina ekisaawe ekya Freiburg ofuna Dortmund balina ekisaawe ekya Dortmund ofuna so ezo cities they are responsible to develop their game in their own city okitegeera and to invest in infrastructure nano tulina Wakiso Giant okiraba kati bali bakulaga nti wale bochi batusingako nti bebibuga byabwe biri more developed but we can also take a leaf tusobola okuyigirako ebitone ebimu ku ebyo so kikuwaaki mu liigi yaffe tudda ku nsonga ng'ezo
nti buli region ejja kufuna ekisaawe buli region ejja kuba n'okulaba nti tufuna ekisaawe a stadium that can accommodate our fans. Okiraba omupiira oba oguziza ku byonna ebirowoozo birungi tewaliwo provision oyinza bitwalira mu FUFA ne bagamba look guys tukolewo tuti maze ebbanga nga njogera ku bintu bino naye sometimes wobeera ng'oyogera maybe ebintu nga bino abantu abamu tebaagala development ate baba baagala kuyamba kintu kyabwe nga bakimanaginga era nga bakiryamu ne batatunula mu ngeri ya kikuzaamu kakati ebbanga lyemmaze nga njogera ku bintu bino singa abantu bano baali willing okubeera nga maybe tusobola okugatta ideology ne tuba mu byokulwanagana mu kusika emiguwa because nze sirina kyenjagala mu FUFA sirina kyenjagala wabula nze ndiwo lwakubeera nti omupiira gwaffe gutereera kakati bwe babanga bandabanga muyeekera kyovula ndasalawo nsigale nga njogera bulwengezaako bagamba oyo omuyeekera wa mupiira tayagala Engineer Moses Magugu naye ng'ate Engineer Moses Magugu simulinaako kakuku konna obuzibu obuli mu management obuzibu bwange buli mu how we manage funds sente z'omupiira that mismanagement embezzlement nfuna that is where my problem lies. Second is the management of the game. Osegera ne abantu bennyini ekyokusatu abantu bennyini abalowooleza omupiira ku executive committee ya FUFA honestly they have no idea about the game. Siba mupiira and they cannot obunera okwera nti siba mupiira but basudde ogwa nagamba kubanga fenna tukimanyi nti in case you are in something you are involved in something kikyoba olina okukola first make research. How can we improve our league? How can we improve the fan bases of our clubs? And these are the ideas they would be seeking for. Okitegeera twali bagamba nti twawulira kamutyaba kano kalina byokwogerako. Can we engage this boy? Come on board tulabe ki not coming on board but can we sit down and we hear from you? Waliwo ekintu waliwo story gye nabadde nsomako eyanyumidde nnyo. Omwagizi wa actually CEO wa Dortmund yali agenda mu board meeting Dortmund ya German yes okubawa review omwaka gugenze gutya tuyingiza sente mmeka ensonga zitambudde zitya so abafuluma office omwagizi najja n'amugamba nti mbadde nnyina ensonga zenjagala okugambako nga za club yaffe zikwatagana ku club yaffe okumanya nga these people respect funds baddayo yaddeyo munda n'atuula n'omuwagizi oyo bw'atuula n'omuwagizi oyo omuwagizi n'amala almost 2 hours ng'amubuulira ku nsonga ezo agenda okulaba CEO ng'ensonga z'amugamba ntuufu ate nga nkulu eri club bw'avaayo n'agenda mu meeting ng'abasajja batudde bakame bamulinze for over 2 hours banyiivu bali mu kuyomba ne bamugamba tunnyonnyole lwaki oluddeyo n'abagamba nti ekindwisizaayo abadde muki muwagizi abadde muwagizi yandwisizaayo n'ensonga z'abadde aŋŋamba zibadde nkulu nnyo nga nnina sooka oziwuliriza era bw'azibagamba nabo bennyini ne bazifuula part of the agenda. Kati ekyo kikuwa okumanya nti bali abantu abatusingako era abantu abo abatambuza omupiira engeri batambuzamu omupiira gwabwe they are basing on the number one priority who are the funds. Consultation from funds is very vital mbazungu. Yes. Ekitali wano ffe Uganda. Ate wano wakirabye nti oli aleese idea aleese format empya naye format eyo olw'okuba nti ffe tetulina democracy mu nsi yaffe decisions are individually based okitegeera yali badde asobola kwebuuza ku bantu ati tulaba nnyo format empya bannayuganda bagisimbidde kuli bagiboycottinze bagiganye kati eri format enkadde gye tugenda okuddamu okusamba nonso clubs zonna nga zibaddemu zigenda ku participating of course tesobola buta participating because concern is already raised and concern esooka yabadde yakubeera nti abantu tebakkiriza ligi format kati ekyo njawulo okwebaza nti this time around FUFA yabuddeyo neewuliriza abantu and that is a milestone bwe tuba nga tuli bakuza mupiira nakugenda mu maaso abantu
balina okukkiriza sometimes. When you go wrong sometimes you accept, and that is a very big step by the way. It is a very big achievement eri omupiira gwa Uganda nti this time around abafufa bawuliriza numbers. And if at all this is my kind of advice, and if at all they want to develop the game further, they should seek for advice from fans, from football stakeholders. Aho tojja tambulira nga teri muntu agenda kusika muki kusika muguwa. Waliwo engambo ezibadde zibungibwa zibadde ku social media nga bagamba luno lubadde just lutalo lwa Mulindwa na Engineer Magogo buli omu abadde ayagala kulagako munne kikyayina. What's your take on that? Webale nnyo ekibuuzo kyo Fiiki. Naye okusookera ddala tumanye bagamba tosobola mmanya gye nvuddewo, tosobola mmanya gy'olaga nga tumanyi gy'okola ki gy'ova. Tulina okukkiriza nti abakulembeze bombi Dr. Lawrence Mulindwa ne Engineer Moses Magogo baaliko ab'omukwano, baakolako mu ofiisi emu. Era mu kyo Engineer Moses Magogo ku bulamu bwe ne success ye kuliko ettaffaali lyani Dr. Lawrence Mulindwa. So whatever has happened, nze ng'abantu saalyagadde tugitwale nga nsonga, wabula twalibadde tunoonya visible solutions okubeera nti abantu bano babeera nga bata, because omupiira gubeetaaga bombi, ffenna gutwetaaga omupiira. So bwe tuba nga tujjaho ebigambo bino ebyogerwa, tujjaho ebigambo bino ebya hearsay, ebigambo ebyo bireeta abantu bano okubeera nga tebakolagana, okubeera nga onawulira kino nawulira kino, ono neetikka oli oli neetikka oyo. Tuve mu bigambo eby'obukyayi, okusiga obukyayi, kye bayita okusiga obukyayi. Tetusiga bukyayi mu makkati ga Dr. Lawrence Mulindwa ne Engineer Moses Magogo, because omupiira tegukoma ku bbo, ate omupiira tegugenda kukoma awo, omupiira gugenda sigala kukola ki? Kugenda mu maaso. But omupiira gubeera ne foundation, okitegeera